Omanyi papa embuzi ya mayembe asatu gyosumuluza. Anti nakugamba eddogo teryogerekeka. Obuvumu bwokozesa kipande ku kipande nyumba kunju. Kufuuka akafeero kati avuga. Etufuuyirira ng'obuuma buyime. Tulonderereyo nno kimpatira. Ku MR Live kwe bitandikira, ku MR Live kwe bisasanira, era ku MR Live ko babifunira. Olwo nno ne bafuna obujulizi obwenkunala ne bavaayo ne babirumiriza, ne bavaayo ne beerwanako. Ewatali kusala mu bigambo, kusala maloboozi, kuvuvuba maloboozi n'ebirala tubikutuusaako ne weesalirawo. Ne waggulu wa byonna tubikozesa kuweereza Katonda waffe yatutonda. Banji bavuddeyo, banji beerwanyeeko, banji bakyavaayo. Nenge ettendo n'ekitiibwa tubiddizeyo Mukama. Nti bwe twasiba lo ne tukwata abalala bwe baali batidde, ekizimba kyayabika. Twesunga nnyo okulaba ku nsi empya. Ensi eyo etali mu kufutyankibwa. Ensi etali mu kukakanyizibwa. Bw'obanga weebaka ofuluuta, enjala ekuluma okaaba n'ebirala. Toyina lukusa ku bulamu bwange kundaga nti siri wa muwendo. Ffenna yatutonda ali omu. Toyina lukusa ku bulamu bwa muntu yenna kumunyigiriza nga weerimbise mu kintu kyonna ekyefaananyizaako nti nze ndi munene ndi wa bbeeyi. Gwani yagaa nti oli wa bbeeyi. Nga ffenna bwe tulifa tulivunda. Amanya bampita Metani Kurabongo balwimasa mukomyewo n'omimbi w'eggwanga. Komyewo n'omusajja akyasinze hiit essaawa zino ku social media. Buli wamu yatankuulawo abantu baasituka. Jebbi azaabyogera n'ekimpadde essuubi twe twabiwa time bangi bavuddeyo ne beerwanako. Amaloboozi ne bagongerako. Kiba kitegeeza nti twekutte bulungi mu mboozi eyo era nno ffe emboozi yaffe nno olwo ebegguse. Weewaawo gye balikose. Kale sewo naye gye balikose. Bane sawa nyimbiremu ku kayimba k'abalogo. Kayimba k'abalogo. Oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu bamaze ne beerumiriza obulogo. Bakulozeemu. Tebasobola kundoga. Nina asinga abalogo obulogo. Kubanga engeri gy'okitandikiddemu. Olabika mu interview no zozookola n'okikuba watandise okulengera emitawaana. Jebbi. Wangi. Amanyi nti wali kintu kisinga kuba kwasa ssanyu muntu yenna yenyigira mu kintu bw'akiraba nga kiwangula era bw'akiraba nga kiwangudde. Kakati mu byonna ebyo ngenda sooka kwebaza omutonzi wa byonna. Ali waggulu wa buli kimu. Nali wano, nali naawe, engamba batulaba bonna. Nze bwe mba nnimba ndi ready Katonda okumbonereza. Naye ate bwe mba sirimba byonna bye njogera nsaba bitekeko omukisa gwe n'omukono gwe. Y'ensonga lwaki bitambudde. Essaawa zino ndi musanyufu nnyo nakugamba nze Musa. Omugwe gwa Musa. Nakugamba. Oyita nagwo. Gwe nze nakugamba nze Musa. Owulidde muganda mayi mwavunjisa ebigambo by'omutonzi ne mbiteekamu ebirala. Nga toyagala njogere mu mpita nagwo ng'ate wano siguyina. Kati lwaki nkugamba bwento nti ndi musanyufu era omutonzi wange weebale nnyo. Nakugamba Mukama Katonda amazima galwawo okuzuulibwa. Naye ate gamala ne gakola ki? Ndigazuulibwa. Tunuulire kiri ku mikutu kati ku music industry. Oluyimba lw'abalogo lw'oyagala nkuyimbiremu abakulu be nayimbako baasituse oba baasituka ne be saayimbako kuba kati nalaba omukyala gwe mmanyi obulungi nga namulokole Zanny Brown nga yogera ekiri music industry ku bikwatagana n'amalogo ne ngamba naye Papa Abudumulasi ne bali bagamba teyakunyumiza omutadde mu luyimba konze kale Tavudio ne yogerera. Kati witness Sebatta. Gwe manya nti buli muntu yenna ayina ekimuluma agenda kukyogera. Nako Sebatta yayogedde ki? Enviri zanvudde ku mutwe. Zamvudde ku Zanny Brown enviri zanvudde ku mutwe. Muze Sebatta alina byayogedde naye. Abudumulasi. Anti mbali njogera ku Papa Abudumulasi ne mpula muze Sebatta ate sinalaba interview.
ebintu byewuunyisa bingi. Red Banton wamuyimbako Yatandika oba oli mulanzi bwe kiri kubanga kati kankulago tunule ennyimba zenze ennyimba olabe mwezi okusaagasagamu just lwakuba bano abalyolyomye be bataagala ensi bagiremeze ku layini emu yakugikyakaza kugidigiza kugitamiiza nga tebaagala kugisomesa. mbadde nsaba mukawiro kekamu mukubire verse esooka mukayimba oluvannyuma lw'ebbanga eppanvu bamaze ne beerumiriza obulogo ndowooza muli bize abalogo ne chairperson muli bize abalogo eyo ndowooza muli bize abalogo mwekeja muli bize abalogo eyo ndowooza muli bize abalogo bakuno kati muli bize abalogo eyo awakanye eddogo attention bwino nga nsumulula awakanye eddogo attention bwino nga nsumulula oyo jajja Red Banton yannyumiza eddogo nga nze muwakanya yasooka ku Spark bwe yalaba nnemeddeko nanzijuukiza akali abayimbi balogo oyo Spark Ssebabi owannina kendi emboozi etisa ne yafa naye yabyogeddeko Rocky Giant mbeera gyali mu bambi ekabya n'omuto naye otannakkiriza so nga mba hip hopa eyasooka okukuba obutudigiza oyo Masekulo ow'omuzimu gwa Nankya babuuza yaddawa yabyogeddeko ebyamutuukako bwakunyumiza abambi onyenya n'omutwe yeewuunaganya nga tenda malogo bambi Ronald alimpa bwe yalukuba awalaba ebyamutuukako ate nga beewanuzibwa bukyava ku muyimbi yamufuwayo nakati ali ku miggo ne Red Grace ye ne bavunika bambi umula mirembe yagenda akyali muto ne kabuyo omuto emmotoka yalimpa yagifiiramu Vincent Segawa yalajana naye temwamuwulira Vincent Segawa yalajana naye temwamuwa matu okuwona Senkaba yafuuka muyimamu wa muzikiti abamu baliyita ddalu ate abandi mutonzi yamukozesa ani aloga industry okwetemerako amavuuniko okusaanawo tomanyi oyo gw'obonyabonya obukya buzibu olundi ali kujuna kyokka ate bwe njogerako enkwenge za kuno nazo nga zitubuukira ndowooza muli bize abalogo ne chairperson muli bize abalogo eyo ndowooza muli bize abalogo mwekeja muli bize abalogo eyo ndowooza muli bize abalogo bakuno kati muli bize abalogo eyo ali mu vasize wali eddako mbadde nkyawunyimbira akake wamuyimbako papa Abdumulasi emboozi yo ntuufu mulimu abadduyi Feibe Nasolo akokanga ennyonza ku MR Live kwe bitandikira on your number one channel on your biggest channel bwe tubisunamu ne bijjako ekitangaala olwo n'ensinga ez'okuka abantu we boogera batoolokoka ate singa wangambe nenzija ne gita yange omanyi okuba gita gwe era kutaya kunvimbirako olwokuba wafunye yiiti nedda ssebo gita erimu nze sibaako ngaokuba gita jebbi ojja kundaba nabadde ndi awo wali baddeko kuna Abdumulashi kugundi ku shows ezimu oli mukama waffe ssebo nyinza obanga sikolangako naye bivulu bingi byazaategeka era y'omu ku basajja bambi papa oyo ye teyansuulirirako era nga buli wateekateeka nga bw'obimanyi wadde eno mugaji papa leero siriiwo kale yanyumiza emboozi mpanvu twalina mu binazi by'ekalangala nze nkyolonga nanyumiza emboozi ey'eddogo sitole empanvu naye ojja mufuna kirungi yatandise ate nno yampadde n'appointment era nno papa wange banga ddene oyo tulina emboozi yaffe nayo mpanvu kakati nga bwe mwali mu binazi ekalangala mbadde nsaba nsundeko ku nga sinnamufuna ayagala nnyo okukwata ku ttama papa bw'aba anyumya aba bw'ati anti birowoozo bya mutima atandika atya emboozi ye
saagala ginyumya nzibyawo katinika yakubbirako nze jasi yaŋŋamba bw'ati yannyumiza ebintu bingi ate mu bayimbi soomu be yali nabaawo mu competition nanyumiza ne ku muyimbi eyamuwa amagezi okyusa style naye ajja kunyumiza teryali ddogo anti ekyo ngambye ebiri ebyeddogo weebiri nanyumizaako ne ku muyimbi eyamugamba kino kyokola kifu yingirako mu kino olabe kirabu bwenyuma kumanyi goyina ate ogenda kusukka nakyusa nakuba omuziki awo mulalamu bingi naye papa waali ate nga bwogamba oli muntu mukulu tebamwogerera sinza mwogerera jebbi baziso kale kubyagamba kyekyasiba okutula ku mutima nogakano mbyangamba sigenda mwogerera eddogo waliwo kano yangamba yanyumya amalogo g'endongo yanyumya ebiri mu ndongo muno nga bizito nga bikwatagana ku malogo ate mu bayimbi banne beyasanga neddeka ekirungi olina appointment naye nze yanyumiza era kyoba nawadde ennyimba nagambye papa abudomolasi emboozi yo ntuufu mulimu abaduuyi kitegeeza emboozi ye giyampa ntuufu ayinza oba alina byeyaŋŋamba nga byama nga tagenda binyumya ku mpewo nga bwe nagamba nti waliyo ebintu byotayogera nga bw'obyogera bikufuula atalowooza nga newankubadde bituufu owulira ajja kukubuulira naye nze kyenebaza katonda saawa eno mu instala bongo kyekino nebaza omutonzi okubanga music industry yonna essaawa zino topic zendaba buli muntu gwendaba n'atali muyimbi mbala abo nabo neddogo nalabye ne penge nga engejja nnyonnyola ate ng'ogamba oyinza ogaye muyimbi n'abalala bangi nnyo besigenda kwogerako bangi nnyo tunula ku mikutu olabe TikTok YouTube olabe emboozi kayitambula naye nga byebiri byetwali twogerako ng'abantu bagamba ffe tunoonya kwekwata tisebo nze sinoonya kwekwata maanyi masanyalaze kagaani kati gwe oyinza okulaba watakyali masanyalaze n'ogenda ate okwatewo ate nze njogedde kwani nze njogedde ku masanyalaze nerinnya wali omuntu gwe bayita masanyalaze mu kuyimba gwe njogeddeko omumanyi fina masanyalaze mukulembeze fina masanyalaze oyo mukulembeze tumuwa ekitiibwa anti omumbuuza ne mujjukidde tewaliyo gwe bayita masanyalaze Spaaka mukulu Spaaka Sebabi munoonyeeko bo oluyimba ne luyitawo nina akendi amazima naye tuli naye mu Standard Production samulukubirawo ku ssimu awo mukubire kasimu papa yenze ow'eddogo nsanyusa okuwuliza papa bajajja bagambe kubanga abandogero bamanyi omanyi papa embuzi y'amayembe 3 gy'osumuluza sigirina nze kyennina nina maanyi g'oyo atunuulira abalogo ng'ologa alaba omanyi bagamba akalina 2 omanyi nali nnyumiza abantu emboozi gye wannyumiza mu binazi ekalangala ey'eddogo nga bamanyi bunakuyimbyeko kwerippa naye wansanyusiza nnyo papa webale kujja n'okukatiriza abalogo bali bize naye ng'era kyekiseera Katonda abaanisa ensi kubanga teriyo amazima galwawo bulwi naye bwe gatuuka oba tosobola gakyusa anti bwe bafuluka kyova olaba ate bo babikolera mu kyama kati ate ensi n'ebyanika mu lwatu kubanga ensi yonna ekumanya naye nga wali okola ekintu okikola muntu omu abantu kye beerabira byokola munno omuntu aba ne famire abaana bo baagala n'oddayo ne bakukulisayo ng'olina by'obatwalidde
naye ng'oli musanyufu nnyo ng'abaamunno ssebo babonaabona naye nga gwe wakikola. Papa neyanziza nnyo. Nalaba n'akayimba kafe wakateeka ku pulatifomu yo ak'eddogo. Amiina papa nkwagalamu abalogo bali bize. Bali bamusse yapondooka. Okupondooka atya? Tapondookanga. Najja n'abyogera nti yali aganye okubyogera. Anti nakugamba eddogo teryogerekeka. Obuvumu bw'okozesa olina okuba nga olina omutonzi nga wafuna okulabikirwa. Ekitegedde nojja nga oli munywevu. Bino ebakangakanga abantu mbu bonoyogera ku ddogo nga babuuza wali manya otya gwe atagenda mu masabo. Balowooza ensi etambulira ku masabo. Singa ku yali etambulira abagooca lwaki basigalawo? Okitegedde? Ebitambuza ensi bingi naye nga bikulembeddwa omuntu omu. Omwoyo gumu kuba mwoyo mwereere. Ogubeera waggulu wa buli kimu. Kitwale nti olina famire. Olina abaana, omukyalo, olina abazzukulu, olina n'emikwano, abaana bamikwano gyo, olina abaana b'abapakasi, buli kimu we bali awo. Naye nga gwe mutwe. Kati kyova omupakasi ekibanja. Kati abaana bo ne banyiga nga tonnabawa. Naye nga bayinza obutamanya nti basomedde ku maanyi ga muki? Maanyi ga mupakasi. Kati omutonzi bw'ate bw'abeera waggulu ng'atwetegereza by'anaatukolera. Ate buli muntu alina bye yamutuma okujja okulongoosa. Tuyinza okuba ng'essaawa zino abantu bajja tandika okwekuba mu mitima ensekule. Kubanga abawagira music oba abawagizi ba buli kintu oba abagula ebintu tubeera be bamu. Nze ndi muyimbi, waliwo atunda engoye. Nabo kitegeeza bwengula baba bafunye obuwagizi bwange. Siyinza koowa kugula okujja nga siina ki. N'abawagira music tebayinza koowa kuwagira nnyimba kasazi bange ezijja zibanyumira. Ate tebaliwo gamba nti twakoma kuwagira gundi. Kyovala buli ajja bamuwagira. Kasooba nga byogenda okuba ababyetaaga. Kakati gwajjako abantu kye beetaaga gwe mubi. Nga tokibagisaako mu nkola eraga nti oli muntu wa mulungi kubanga katula kebisse buka. Yebi. Masa kuloli naye mugundi. Musanali production. Siri naye. Oli ne Spark. Tulina omukulu Spark sebabi n'abalala bangi. Naba kunono muzeyi Kalali wa comedy. Sauda kyali kya maama. Omukulu Kizito Zaavuga. N'abalala bangi ku tiimu nnene. Ali mpa ya kunyumirizaawa. Nze lwaleero gwe manya ogwange nagukola. Ogusigadde gwabo. Nga bw'olaba jjajja Lwediba. Yeera teyalinze yagambye omwana ono bw'aba asobodde okwogera kye nayogerako. Nange kanzije nkikkaatirize. Kakati buli muntu ajja kweyogerako. N'ensi yennyini ekitunuulira n'ekiraba. Ne baba teboogedde ansa ziri mu ngalo. Wabula nze neebaza webaza Katonda kuteekawo ttaala. Emulisizza. Ettaala emulisizza. N'abali olyomi bonna bali beggambye. Kyokka ate bwe njogerako enkwenge za kuno nazo nga zitubuukira. Abatubuukira abo tebamanyi. Kyova nakugamba oli nti waŋŋamba saba essaala nga nagamba mbasonyiye. Kubanga bo tebamanyi kye bakola. Ate nga bambi tobanenye kubanga kye balaba kye bayogera ekiri munda kye batamanyi. Lumu nalabako mukwano gwange erinnya limuluma. Obusolosolo bwe yeekola ng'erinnyo limuluma bwa neewuunyisa ne ngana nayo nogaayi erinnyo likuluma litya naye okola obusolosolo bwe butyo. Erinnyo obunnyo. Kakati lumu erinnyo lyannumako lino ne lisembe eno. Nemira painkiller 6 ne zigana okukwata ku linnyo. Kyaliwo yaliwo oli teyaliwo. Kakati naye nga lyannumira wiiki nga 2 nga bwe linuma bwe nkola painkiller we libonamwe. Kati kuno lyannuma nemira painkiller 6 ne ligaana okukola ki? Okusirika.
Wala chali wange yanga ati gwenaga ati erinyo likumaga ati erinyo terina kuluma. Gwenaga ati erinyo linuma naga erinyo terina kuluma na bongo. Noga mizepenikira mukaga. Nga achali kubiri. Nangamba erinyo libali kuluma oja kusituka weka. Gweke nyini nga wetwale ki mu ddwaliro bali jemu. Kamene erisiri. Erinyo lyansabula. Nenfuluma ne kubo mukono wa boda nga saa kwogera. Ne musongera busongeze. Kakati we yamvuga nantwala ku ddwaliro. Ekyasinga okuneewunyisa jebbi kino. Omanyi reception y'eddwaliro. Nayita ku ddwaliro ku omulyango bayingirirako. Gwogendo dyekuula. Labayo. Nayita ku mulyango bayingirirako bwe bati. Nenguyita nenga nenyingirira emmanju. Nempita mu binaabiro. Nenyingira room we bakulira eri. Nenga kyaliwo mujjukiro oli. Namujjukira bali kudde. Nenga nebaka ku katanda doctor yansaako nanga bamaze okuwandika mu bitabo nenga Sabi bisinga bannaffe yini wabubonero jamu kugambye toyagala kumanya na miwendo ajamu kwa nategeera nti omuntu erinyo gwe liruma asobola okutuka mu ddwaliro ate ne bamugyamu eddamu bwe kiri era bakikola nnyo sabi bisinga nga tamanyi ng'obulumi bususse ebiseera bisinga bannaffe babanyumya obulumi bwe bayitamu kyangu nnyo gwali eyo okudaala kuba tobuyitangamu kyogedde ekyo nalaba abantu bangi nga bagamba nti jebbi wakabye obuzina bw'ekirogo manya obuziga bw'ekirogo bwabukaaba naye bwansobera naye nabo bantu omanyi mu nsi Papa Misa kyalina akagambo ke yayimbawo nti oba tonnafuna kizibu tomanya nti nno kibaawo naye olunaku lwe kikutuukako abantu mu nsi baluyita lubalaato okitegedde omanyi abantu bali mu bulamu ng'obwabwe bokka bwe balaba nti buli sirias obwa balala bwakuzanyiramu ng'obulamu bwabwe bo balaba buli sirias nnyo ne baba balina ekigambo kye babuulira abantu bateekeddwa okukiwuliriza era n'okukikkiriza nti kyo kyekiriwo naye ng'ate abalala bavaayo boogere ku byabwe ebyo tebiwulirizibwa tebikola makulu byonna yayogera kingaani balina abantu be balowoozaako nti banjawulo agamba oyo oyo wanjawulo naye nga bambi kituufu omuntu asobola okubeera ow'enjawulo singa ddala akola ebimufuula ow'enjawulo nga bituufu nga tebirimu buli ake kyova laba nze n'ebintu byentya bingi nnyo byentya naddala okulimba kyoba nakugamba abo basajja bo bano be wali oleese bamaneja kijjambu nze nali nkimanyi ayinza obutaddamu kwogera kubanga ye talina byakwogerako kyakubiri lwaki muleese omwogerako oko wano yayolesa obulimba bungi jebbi wangi obadde music industry okubye kaalo ku kaalo okakubye kubanga kumanya jebbi okubye kaalo ku kaalo nze waliwo kenakulekamuko nga ndaba mususse sijja basobola kideya ku kideya kininga abana abagaayi mala emyezi 6 muri tawulira omukulu ng'ayimba akayima n'agamba kipande ku kipande nyumba ku nju kufuuka akafeero kati avuga etufuuyirira ng'obuuma buyimbe tulonderereyo nno kimpatira ate buwanana tebufunwako bukekemeno bwe bakuvuma ffe twalwawo nnyo okuyitwa abantu nga tuzimba amanya gasasika nga tuzimba amaka we gasasika nga mwana wani afumbewo omudongo bakuumi bangi we bajeregwa kale bingi ebitawaanya buli omu walirizibwa okuba omuwulu ebigendererwa byange byengedde naye nga bibonya okubusabusa obugumiikiriza kintu kikulu sengero z'abajjajja bageranga tezikusooka mu matandika nange ne zitakulimisa eyo ku nkomerero yasemberwa yebbi wangi kati byonna byava dda kadeya njuku njo gikubye emitawaana mingi naye kale gyo gyandibaddewo kubanga kwekkola ne mutabaamu bano balyake
tebasobola kubulamu. Lwaki okola obulyake kwata bukolangako? Yuda yakola lwaki yakusembeze wakaawe n'akulabirira n'abaana bo? Lwaki ate gwe oyagala omwana waffe? Ensi bwekyo bweri Katonda bwatyo yagigiza. Gwe mu mutima gwo oba olowooza ki? Sitaani bwatyo bwafuga. Waliwo mami wange mukyala ali eyo yajja ali Nansana, yajja n'awa yalaba omwami n'omukyala nga balina abaana babiri naye nga tebakyasobola kusasula renti. N'abagamba muzimbule amabaati mukolewo enju eri temporary. Emyaka emeka? 2. Sente zimwandibadde muga nti kupangisa wakiri mweyiye mufuneyo oba akapoloti kugamba emyaka egyo 2 okole ennyo nga tosasula kinyumba obeeko akantu k'ogula. Yagenda okulaba gwe yawa temporary ayiye material amayinja, buloka, musenyu. Namugamba ate kino natandika n'ogaba lyawo nti ate omukyalo oyo manyi nali mubanja yaawo ne tukkaanya ne mwongerayo akasente yanguzizza wano kapaati ke bali omunaza azimbewo ki temporary. Ono najja ngituuka enkya n'agamba munaye tozimba jjawo ebintu byo. Kati olabye abantu ebatayambika. Abantu balina endowooza ey'obumalirivu oba obutalowooza. Gwe kyomukolera mu ddembe ayagala kukitwala nti gwe ate wali mujega nnyo. Omuntu n'omuwa time. Abamu kyomukolera mu ddembe alowooza nti obadde olina okukikola era kikukakatako. Simanyi lwaki abantu be bakolera ebyamakulu ne babyeyagala ne balaba nga n'abikoze abikozeza kutegeera. Lwaki balina obuvumu obumuyita atategeera? Kankubulire akabonero k'okutegeera kalagirwa mu buntu bulamu. Omuntu omulinnyako n'agenda tekitegana tutanyiize oba takulabye naye yeewala ki ekiyinza okuddako olw'ekyo ekintu ky'omukoze ng'ate kitono. Kubanga omulinnyeeko n'agamba isoke okitegedde. Kate waliyo oli gwe balinnyako n'amugamba sole munnaye musole oba nsonyiwa muganda wange oba nsonyiwa nnyabo bassebo n'asigala ng'akaalamuka. Ate oyo naye taba muntu. Okitegedde bulungi? Ebintu ebyo bibiri byawudde. Oli bwe bamulinnyako omuntu asobola okulinnyako n'agenda nga tategedde. Naye ate gwe balinnyako aba ategedde. Tekimufuula musiru n'agamba n'atamunyega lwaki onninnye. Niwabeerawo n'agamba naye gwe lwaki onninnye. Kale atamulinnye n'amwetondera kubanga ekyo kya bulijjo ffenna tutambula osobola omuntu gw'otalinaako lutalo. Pozi ng'oli muzannyo gwe nga ye alina bagenda alinnyako anyumirwe manye ensi tetegeerekeka. Gwe byolaba nti binyigiriza abantu abalala bibasesa. Ofiirwa omuntu oli n'akugamba aleka naawe gw'osoose. Kyokka ate lwafiirwa ayagala bamusaasire nnyo. Alumwa abuulira ensi yonna ekyamutuuseeko. Naye mpiirwa notankubeera ku simu gwe nenga bano bafiirwa taziika takubagiza kudaala. Ayogera ebigambo ebitategeerekeka. Ati banywa nnyo walagi. Weebale nnyo. Oyo yali alina okufa. Basula bubi n'abalaba engeri gye basulamu. Nga tayinza kuwangaalawo. Babyogera. So kati ensi bw'omala ogitegeera ebintu ebimu obitunuulira nga bwe biri. Nina ekibuuzo gyebbi. Esebo. Okubye kaalo ku kaalo. Kaalo ki ke wali olabyeko eddogo n'ogamba nti nkubye music ntambudde ensi nnamba naye eddogo linalaba ku kyalo kino sigenda kulyogera neryansukkako. Nze nno munnaye onaba bino ebintu byogerako naye ate si byenkulembeza nga ntambula. Okitegedde? Wabula byenjogerako bibeera ebyo kyova olaba soogera nnyo ku bantu bangi ononooli naye mmala nnyo mala kwekenneenya ti kino omutonzi kyandaga kya ddala era n'akiyimiriramu nga ye kubanga olwedde mba nnumba balyake batemu nga bengenda okwogerako amazima. Oba olutalo naaluggusa oba Katonda anaakuwa omukisa okuluggusa?
so lutalo nnalugusa nze nagamba sina lutalo lwendimu ssebo tukomye wali bwobona oyogera ku kino sina lutalo lwendimu olutalo lwe lundimu kubanga nze njogera byankolebwako nabyogerera mbyogedde naye nze nkugambye Katonda abaana akuwa nti mbuuza ddala omutonzi wange kyengendo oyimiriramu ogenda okitaddeko omukono gwo era ofuna okumanya bw'oba omusaba nti egenda mu maaso kubanga gwe kyolabanga amayinja mu maaso gange magi mangu nnyo okwasa nze nkomyawo yo omutonzi aba amaze okugamba ti gwe kyolabanga amayinja mu maaso gange magi natumaliriza mu bayimbi abaliwo ensangi zino abayimba kadongo kamu muyimbi kinaye gwolaba ng'ayimba noga nti ono ng'ayimba nga bwayimba kadongo kamu gamba nti ono Ndugga oyo ebigambo bye birungi Ndugga simbaliwo ngamba mbana abaana abato era y'omu ku bapya tosobola muteeka mu bayimbi bakadde Asani Ndugga tumuggyemu oyo otegeeza mu bayimbi ki omugigi oguli wansi wa Asani Ndugga ng'ayimba nenzikiriza ng'ayimba kadongo kamu omanyi nno munnaye ya waliwo omulenzi omukulu gwempulira ayimba obulungi awo Kafero Junior tayimba bubi waliwo n'omusajja omulala Kalemu lwakuba nti kati ekizibu ekiriwo abantu abamu ekibuuzo ky'omubuuzizza abantu tebabamanyi naye nga bayimbi balungi kati ate nze nga nabasangamu abamu mu ndongo gwe mwana Katonda ali awo era atudde awo mu ofiisi yo ku budiri bwo mu ddiiro lyo ali ku TV ne ku simu yo ekibuuzo nkibuuzizza lwa nsonga mbadde njagala kukulaga nti wadde ebiseera ebisinga amalogo emboozi z'amalogo zijjudde mu kadongo kamu naye osanga naba ate tebataddewo nnyo effort yakuteekateeka mulimu gwabwe JB muyimbi w'amaanyi naye bwe mubuuziza ekibuuzo ekyo mbadde njagala kulaba oba ddala waliyo omwana w'akadongo kamu abakadongo kamu gwe balaba nti ono ajja kizibu nnyo mu bigambo bye afunye obuzibu bw'amaanyi okumuŋŋamba tugenda tandikira mu episode eddako obunafu eddogo eryatandikwa abakulu lyerikuba paka wansi oba system yeyabakuba ne batuusaawo nti kati okubulya omuyimbi w'akadongo kamu omu omusajja amala kukola bw'ati n'amala aluma bunafu eddogo lye baatandika lyerikubye paka awo oba system ya media yeyabakutuusaawo yakujja nabo weewaawo kulatuna n'ensi yange weeraba